2 eziwedde abatandika ndoza 2 balina kayimba ne Burna Boy is the biggest African continental star balina kayimba naye balina kayimba ne Yami Yaredi kali bakaita Africa then balina kayimba ne Bie Cool Big Size bakaita Mbozi za Marwa. Oh my god, kati abayinza okubaddira ba B2C mwetaaga okuppa agundi Sauti Sol omubiri ogulaba bakuba ebyuma siku just kuyimba buyimbi show yabweno yabadde semi live yasembyeyo neno labye omu ku bagayi nga yadduka ku gita yadduka ku maintaining sound n'engamba yab naye omuganda wange muwamize mibi namulabye ku gundi ku TV ngababuuzo babyaddala baseparatize but they announced show yabwe yasembyeyo gye babaddeko ne ba Boys to Men, one of the biggest East African groups ze tuyina muno bayita ba Sauti Sol. Okay. Kale naye nga nyongera okwaniriza ku podium mukwano gwange ogamba otakansubira nti ofunye olunaku olw'enjawulo ebigenda mu ggwanga mubiraba budget bagiso. Eki embere kutwala eti akasente kabuzeemu kituufu akasente kabuzeemu naye tugume awo wetuli ngembera bwogiraba nange bwenjiraba. Kale nze Judith Kawesi Bukedde TV tukoli Martin Ndijo amaze okubeera nga ayingirawo Simon Munene wo mu kibuga ndi naye tukyali ku nsonga ya federation. Simon olunaku regulate yasobodde kubeerawo naye era akomyewo embeera egenda obubbi bweyongedde abantu buli omu kwegamba simanyi twali kukuziika omugenzi Katolu Bwama omukulu ani Sempija erinnya ly'eddala ya Honorable Sempija Tata Wanamere n'atugamba nti security eri gulugulu naye embeera ebintu byeyongedde okutabuka obubbi bw'emmundu buyitiridde and kati ennaku zino abantu tebakyakitwala nga kyakabi bakola ekintu ekyo ne tubiraga ne tulaga abantu babirabanga bya bulijjo. It is like no more misuse of gun eyitiridde simanyi wetwayononekera ate nga ffenna tukimanyi ebimu ku tubedde tusinga okwenyumirizaamu mu gavumenti ya NRA ye security tusobola okukola byonna byetwagala naye okuva ku minisita Isima wajjajja waba balala wamulabye walabye akatambi ako ku gundi ku byokunywa mobile money eri Masaka. So something needs to be done. Nechotera bakamala okulumba y'abantu mobile money misuse of gun etiridde nnyo ataka eno misana tukutukunga olaba obudde bwa buli muntu nti enzo subira nti akabugo bekibugo batawuni mulino okubamu abemundu abalala bakumbe era abantu okubanga bali busy noye n'atwala obudde n'afuna obuvumu n'ayingira n'asooka bali because olwayingidde bali badduse okujjako waliwo omuwala yayingidde wansi w'emmeeza awo ate omuwala yansobedde obadde ayingira wafuluma obadde ayingira wakomawo nazza akasumuluzo omuseefu ng'ojjako n'akasumuluzo okimanyi nti nno bali badduse ne bagenda mukudduka ne beekweka gye beekwese ono yasigadde wansi wano mu mmeeza wasigala wansi mu mmeeza n'afuluma bano nga tebamufaako otegeera namuggyako akasawo awo kati batuuka eri bajjukira nti temuli ssente tuzise mu seefu aye ne bakomawo nga naye mwali wayingira wafuluma naye nga yenewe ekyewunyisa nti bwe buvumu bwe bakozesezza emisana tukumulaba ndowooza omuwala oyo awo yamaze n'afuluma because bano ebabanga ddala abantu babi nnyo wegwandisuse okutta bazenga baze kubba nga bamaze okuba anti ono ababalabye kati bo beezira kimu betegereza abadde babadde obukokolo wadde nga chances omulaba wamuyitako ndowooza omulaba nakomawo ate alinga abayita ondowooza omulaba oyo yannewunyisizza oyo bale newe kyamanyi poliisi enoonyereza ejja kubeetubuulira mukulu Enanga omwogezi wa poliisi mu kampala mu ggwanga lyonna mukulu Enanga ajja kuba tubuulira kye banaabazudde kubanga kwe baalinyisiza taliiko Enanga mukulu Enanga kati womujja waali oba ino muwakya assistant IGP kubanga mu bumpimpi akulira doctorate namba kuba yafunaiza okuyamira sefu eyo omuntu asobola gisikasika bwate naye zino ez'ebibaawo zisoboka kakati nga abantu bavuddewo katono nnyo ate omulala atwewunyisizza ono waliwo ono mulalindako omuvubuka akoze akakambi eyakakoze eggulo ku TikTok n'agamba bayeekera be balumba essomero eri
bamaze ne bamukwata bamuyita Kalenzi Rosto waliwo neyakola kalanga gamba abatayisima abamanyi kati Kalonzi Rosto ono gwolaba poliisi amangu dasitukiddemu negera nemukwata naye amaze neyeetonda eggulu wakamala n'addamu ku tikitoko n'agamaze mbadde njagala libamunywezeza ne basi egudde mu gundi ajja binyonyola poliisi mpolampola basi egudde mu kaluma bannaye Kalonzi ono gyera tumufunemu ekyokuyigako twagala nnyo likes ezo twagala nnyo following n'olwo ekintu kyokola nga weeretera bizibu kijja kuba kizibu nnyo omuvubuka ono convincinga security nti ddala byayogera yabadde byanjwanjwa oba badde ayogera kugamba ngensi papa yenyamidde gwe gwani tewali wadde fenna twagala okuba nga tukyusa ate ankoze bubi nnyo kubanga wawali kalo nyenyini erugazi namenga awo sankoze bubi namenga awo nga kulwerwe awo saidizaawo anti ono ngamba ono we namenga kulwerwe awo bamujje saidizaawo ne wabanga werugaza bankwata ko terevu ankoze bubi like sinabantu enaku zino okwagala okuba abakabi omanyi oli averi naloza asobola okuba owakabi nga sayimo otandise eggulu oyagala kuba okole n'ebyekidongo aye n'ekirala kuba poliisi egamba nti atunda dduuka enamengo simanyi lwaki yabadde ayambadde ekikofiira kyababooda noza kwagala vumaganya babooda kirabika abadde ne missoni eyo kale katutandike sizijja basuule wala siyo kanema ne pasita Bujingo yagambye Bobi Wine amabuga gakakadde ngambe ennaku zino amabugo bagawandikako ssente yali ayagala wayo gammeka diga miliyoni nga 10 yawadde mmeka ye pasita Bujingo yawaddeyo mmeka amabugo tebagasala amabugo tebagasala neze ndaba yawaddeyo kakakadde naye soboka tolubwama yasiseemu abantu poliisi yawaayo miliyoni 2 DP Democratic Party miliyoni 5 naye mbozi eryawo principal gali gage ne family ye siga nupu nga ekibiina nupu teyawaddeyo kale waliwo embozi etwagala miliyoni 2 nga poliisi wawe yakakadde abakoze gyetwagala ani yakwata amabugo family Mariam Ndagire ne Honorable ate gundi gwempuliramu ani gundi Bayagala accountability. Bayagala accountability. Teyagali mosaze kigambo. Sophie Gombia. Teyagali. Latempulira wali waba amabugo galimu abantu abo basatu. Gundi abe yatuka nogamba bannange abampa okusoma amabugo mu mpene ssente bagenda kumbala wano nga ssente sizi. Abe yazikwa waloze nabanga ngabazituusa waloze atuka hanga anti nga bamuletera kapapula abagundi abejindi otosipa bawadde miliyoni 2 ssente taziraba atazisomi n'abagamba bagenda kumbala okitegeera abantu amabugo galimu abantu basatu kale UPRS bavuddeyo ku nsonga za federation Simon Martin Ndijo federation efuse federation bannange kiki ekigenda maaso ku bantu bano and federation byabwe kubanga ekisookera ddala ebigenda maaso tubiraba wali tukyali mu federation sente za UPRS nezijja kakati sente za UPRS zaga akavalinga federation kubanga ate zino zibakwatako nnyo butereevu abantu bafunye sente nenga bonna njagala okulisaayo karoka sita ngambi yafunye emitwalo 2 emitwalo egi yafunye Angela kagondo no buseko Angela buseko bamwadde siringi 9 mu basekera na bazita royalty sente music wo omanyi sente ezo music wo jako mukuba gyokomofuna kati goba afunye katono manya nti kirabika rich yo atambula kitono wabula sizezo babade yalinya n'abavumavuma bade basikomuguwa niwabawo okuwabula okoleddwa emakarosi okoleddwa wisdom kaye wisdom kaye ali ku board ya UPRS so okutangaza kwe kuyinza okuba maybe kugenda kuzza ku mitima gy'abayimbi kuba bajja batabuse nga bagamba nti kazuwe kapangambye nyimbide emyaka anti bambalidde emyaka okuva mu 2012 ne bampa emitwalo 4 kuva 2012 bambalidde 2012 okutuusa kati emitwalo 4 ne bansaba account bazite ku account era ko basiteka for accountability problem ekyaliwo omuntu yenna agaana abayimbi oba omuntu ali mu kuzala w'abayimbi okwegatta tabaagala
era ye Simon Judy ababoda begatta abantu begatta ani agana abayimbi okwegatta fefe nyini abayimbi banyini bafanzi n'abantu abalya ssente zaabwe because kino kyolaba kino kiva wala buli abayimbi we begatta ne bongera okwebuusa bagenda kwongera okunyigiriza abantu zino ssente z'olaba mwe bazikuŋŋaanya mwe muli radios mwe muli amawoteeri mwe muli ebintu ebyo na byonna naye tewali asobola kuggala rediyo nga tewaddeeyo kakadde kamu rediyo eziwayo ziringa 5 era bakuŋŋaanya nti tukuŋŋanyizemu ekitundu mu tv ziwayo simanyi miliyoni meka rediyo ziwayo bwe ziti baba bakuŋŋaanyiza miliyoni 10 ze bagabana kati abayimbi kye beegasse eri kwongera kunyigiriza kulaba nti n'aba bonna nti woteeri ziri meka tiziri bwe ziti zirina kuwa ssente meka ti zonna we ziwaayo. Let me give you an example over radios nga 4 ziri mu ggwanga Uganda miliyoni 1.5 zonna radio we ziwaayo miliyoni 4.5 ezo miliyoni 4.5 we ziwaayo mu kitundu ziba ssente meka amabaala gonna agali registered we gawaayo miliyoni 2 ziba meka kitegeeza omutemwa gusobola okweyongera Simon byonna byoyogera bituufu naye kale katugambe nti radio station ziringa 5 eziwaayo maama newankubadde emyaka ena omuntu n'omwe emitwalo no nze ndowooza Simon ndowooza wena wootabuddemu ssente za UPRS kitongole ekyateekebwawo okuŋŋaanya royalties z'abayimbi kino tekyetaagisa muyimbi kwegatta oba kukola ki kasagwa okola music wo nabanga atambula awulirizibwa akubwa akola ki UPRS evunaanyizibwa okunoonya embeera yonna gyeyinza okuŋŋaanya ssente zo ezikuleetere oba beegasse mu federation oba tebeegasse mu federation bino biri byanjawulo mati ntegerekese bubi omuyimbi ensi endala nga South Africa ensi endala nga wa balina companies ez'enjawulo ezisolooza nti ssente zijja direct ku simu yo kati wano gulunedi nga gulunedi tasobola kugamba nti nze mukola bwe muti ne bwe muti because ayinza okuba taregistering na wadde UPRS nenge ennyimba ze zikuba kati webeegatta ne bafuna eddoboozi limu ne bagamba nti gundi ne gundi bannaye gundi genosale batubba abatubba be bano tituyamba okole bwoti ne bwoti nti be baani nti etteeka weeriri nti naye etteeka tebalikwasisa abayambeka bagambe nti kino bwekiti ne bwekiti naye banaabeera nga tebali bonna bonna bali mu wuma oba bali muki muga Katonda mugulu bagenda kusigala nga bakaaba eddoboozi UPRS yetaaga kudduka egende mu gavumenti egiyambeko kuba guno omulimu gw'okukuŋŋaanya ssente zino ekisooka muzibu nnyo weetaaga okuba nga osobola okutrackinga okumanya music wani akubyewa akubiddwa saameka nga bw'olaba nti wembemulira ku TV kuno UCC esobola okutegeera nti ki naki ekisobola kati akakazito ke bali mu kuteekako keeka aka UCC nti olimba lwange luzanye emirundi emeka gwegeza okuwemulire wano oba UCC bakideze bakuteeke ku nninga basobola okunoonya ne bewayogera emyaka 5 emabega kitegeeza abayimbi there is something deliberate okugaana okukola bwe maybe akatono nnyo ssente zino ez'abaweereddwa omutima guno gwabaweereddwa omanyi UPRS wano e Uganda ekolagana n'ebitongole ebirala bifaanagana UPRS mu mawanga ag'enjawulo kati akasente kali ke bakuŋŋaanya eri konna bakaweereza eno ne bagamba nti Nigeria music wo yazitoyewo ati Kenya yazitoyewo ati so ke kasente ke bafunye kavudde bweru naye kale seconds ntono ngenda kubuuza singa UPRS evaawo abayimbi bafiirwaki esobola UPRS teeka lya gavumenti tutugambye singa mu kiseera kino olw'embeera eriwo kati oyinza okugamba tebalina kyebafiirwa singa babadde bafunamu nga bateekeddwa okufuna singa etteeka libadde likola singa badde balina kapasite ekuŋŋaanya ssente z'abayimbi abo bayinza okuba nga bajja kufiirwa ate kati ekiriwo essaawa zino bingi bebateeka okutereeza kati ekisookera ddala engeri gye bazikuŋŋaanya mu kutrackinga okuŋŋaanya music ne muzibu kati kati juli essaawa zino ku simu essaawa zino sokuliza music naye omusasula nsasudde ntya UPRS nategeerete nti kati ssente zino zigituukako but so far akatini akaliwo ke basobola okusooka okutrackingirako ke twetaaga ssente zino waliwo omukulu omu yali ateesa nti ssente ze bakuŋŋaanyiza nti baziwe banka emu ng'omusingo bafune bawe bafune tracking devices kale makwatiramu katusooke tufune kazibwe couple wisdom kayera bamuwadde meka mitwalo ena
Niwe mbandi awo ne bankubira essimu yalina mukyala sikyajjukira maanya ge nalina mu safari ye Mbalala nanga mwamikazi wenze gundi nkola mu UPRS tusaba ku account number yo tubawe royalties zamu nga nsiba nali mvuga nga ngamba kanyimiwa bali nsome account sigisoma obubi ne baziteeka okwa mulala nga basomera nganziramu mubuuza nti wayenziriramu ndabo bayeyo gwe kennyini ng'ajenga mugache ekyo kyennyini okuba oziteeka ne sitawaana babuuza nti ziri mmeka ng'atandika kulya mabanja abamanja nga mbasuubiza lunaku konza omwezi nga gumu ngenda bawa ssente zange wayitawo ndowooza wiikisi 3 ndaba message eva mu banka mu DFCU nga kaunti yange egenzeeko ssente naye nga ndaba giri emitwalo mukwetegeeza nga nasooka kugamba miliyoni 4.4 nembuzaabuziwa kukwata essimu nenkuba mu banka konza akawunti ebweti ne bweti ginkebereko kugenzeeko ssente mmeka era ani azitaddeko kuba wano tebaalaga aziweereza nga baŋŋamba UPRS ekuteereddeko emitwalo 4,330 nalemu okunyiiga naye naseka neŋŋamba myaka 10 n'okusaba bwe mbadde emitwalo 4,330 kitegeeza omwaka nkolayo 15 oba 4 kale kyewuunyisa artist wawan akyalina obuzibu bw'amaanyi kyensinga okubagamba kubanga emitwalo 4 lwaki yo nsaba akawunti yange tosobola zinteera ku ssimu nenfuna ekyemisana ekikusabisa akawunti netotolo tumanye n'ebyama byange n'akawunti yange gende mu bitabo byo kiki UPRS n'ebitongole bya bisoloza ssente z'aba artist bambi okutwala ssente zaffe oba mwandikikoze naye okujoga si kulungi. Uma ekintu kino ina partnership ey'enjawulo ne UPRS yeggwe ng'omuyimbi bafunye kasente. Nze ng'omuyimbi sinnafuna ssente za UPRS ekyo si kikulu kunze. Nze ndaba nti UPRS bweterera omuyimbi ajja kuba mugaga in all levels and not just ntino tulinze ssente UPRS zeekuŋŋaanyiza naye ajja kuba mugaga online abeere mugaga on stage abeere mugaga ng'ali retired. So the issue eya UPRS is that tebanategeera ku ssente bazigabanyiza batya. Ate mulina okumanya nti newe baga nti balina biliyoni emu. Ba artists e Kampala wokano mu Central Region we are more than 300,000. You understand? Registered artists. So it is very kizibu nnyo nti muntu yakodde ssente ntono. How do you know muntu yakodde ssente ntono? Because even if they said that there are billion people divide by just Kampala artists who are 300,000. Obusente bwogenda sigeza bugenda kubaki butono. So ngamba ba artists sente zinyiza yes but zikwati. Bano bagayi tebanatuwako yadde n'ekikumi for the last 10 years, 15 years they've been working. So the first time they've tried to do a sente, be happy about it. Oludako, tujja complaining akuziddako naye nze kino ndigamba congratulations to UPRS finally mwatadde akajja. Kubanga mukakwatiridde ebbanga ddene. Finally esente bazisede nezigenda mbana yadde ntono. Nze I'm happy to there's some progress. Ndabye pleni z'abayimbi zabadde bagamba eza ssente ezo neraga nti Spice Diana bamukubye emirundi bwegitize ssente bweziti era bazisindise ne ziyitawo buyisi paka ku muyimbi. Nze ndowooza kyetaaga programu namba okujja okunyonyola abayimbi. Nze ssente zentunuulidde ekisooka ngaba yaazo ze zino ze twajja wano mu Uganda. Banaye kambabuulire lukyalubanga lwa mmindi UPRS tekuŋŋaanyanko ssente zisukka miliyoni 6 ng'egenda ziwa bayimbi. Ffe mu myezi 9 twakuŋŋaanya essukka 24 tugenda zibawa neze zifudde South Africa. Kino kyempulira abakomplaini nga nfunye emitwalo 3,200 ezo UPRS ya South Africa. Bwoba oluyimba lwakuba omulundi gumu kati agala tukole tutya on mwemba mwagala okufuna evidence mujje ku UPRS babalage bannange kyetulina okusimbako essira ze zino ssente zasolozebwa wano naye ziri eziva e Bulaaya kakati waliwo omuyimbi gwendabye nenga naye kakati bannange
gwe tunyonyole radio kye yakube South Africa naye bali abasajja balina engeri gye balondola n'oba wakuba omulundi gumu bakuwa ssente ezo so na ssente ze basindika okuva mu UPRS e South Africa njita UPRS kyangwira abatulaba Kapaso bazisindika zonna zali million I think 30 million plus something zonna era baziwadde abayimbi tebajjeeko wadde musolo oba UPRS expense and nothing. Eno ye program Kasalabe cha ngekutusibwako. Alva Sanwa Tours and Travel bebesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Nalongo Musana ye musawo mukugu okuva Tanzania. Sangibwa kizingiza mu kiteezi. Akola ku figure, hips, akabina, entumbwe, okusala size. Akola ku bakazi abalina amabeere agagudde. Abaagala okuva ku mwenge jangu wa Nalongo Musana. Bukedde TV tukochali enaku z'omwezi nga 26 tegeeza wiiki ejja banaffe aba Biva Organic bagenda mu maka gaabwe amakulu basajja kudde okuliraana awo Masengere ku Hamroad yes bwe bagenda okubeera ekizimbe gaggadde era kigenda kubeerako Biva Organic we mugenda okubeera nga mubasanga wano tugenda kuvaawo ku Access Building okutandika ne week ejja naye bagenda kusigala nga batuweereza services zaffe bagenda kusigala nga bazitutuusaako bulungi nnyo era nga be batukolera kano akokunywa kawoomwe nnyo akayambidde ddala obulamu bw'abaana balenzi ka wake up call ogenda kubanga okafunira ddala lwaki nedda tugenda ku federation ndijo Federation ngambye nti n'abayimbi abamu abatafunye wali ssente za UPRS babagamba okwewandiisa ne bagaana abayimbi abasinga tebali registered ate register tazifuna ekimu ku bintu qualification kosinzira ofuna ssente ezo bannaye olina okuba nga oli memba eyewandiisa ne UPRS gwe atewandiisa ntotawaana tokaaba tolajja ntokola ki ekyokubiri kayenga wagambye agise kalaso South Africa ezavudde South Africa ssente ezo tulina komite nene nnyo kakati kyogamba ezakazibekapo radio ze ezazikuba bannayuganda bangi bawuliriza music wakazibekapo eyo ezikuwa ku radio zeeyo nti Kabeero yakuba oluyimba lwono mwana Uganda yakubuuza ku mwalimu wa Sanwa Tours and Travel abo bakafulu b'okutwala ebintu e South Africa mubuuze wama kituufu ennyimba z'Abannayuganda zikuwa ku radio ze South Africa gwe ngamba yoli gwe nagamba nti abo basindika ebintu okuva e South Africa okubituusa eno okusindika ebintu okuva wano okubitwala e South Africa bakola ku paperwork osiranidde South Africa oyagala genda South Africa oyagala kutwala muntu okumujjanjabira South Africa Sanwa Tours and Travel bakola ku nsonga ezo genda ku Adonai Plaza mwana mwala Winnie wali wano mu office ze Kampala eri ajati wali ku Cape Town Park ku 0700 35 kinana 0700 35 kinana Federation ensonga za Federation tezijja kugwa Fresh Daddy agwawa Simon ayinza okuba ali mu yagundi ayinza okuba ali mu ene eyagundi eya Travers abayimbi abamu batandise okuba mu president waabwe ebituli Dr. T yakubye gundi yakubye jackpot yawo ekintu akinyenyezaamu ati era bangambye enteeseganya zitandise kasitana labye Dr. T bangambye enteeseganya zatandise dda waliwo batandise okwagala okumwogereza nti omanyi weegatte eno nga neero eriyo ttiimu ate eyogereza bano nti banne mujje mwegatte entegera ayina fose muli emabega siko bawa studio eri wali eri erubagga wali eri yoyo kati Federation yeyo Simon so kenda first time liema aina amanya agamulima yamuwa studio ngani ne chenjaga okubuulira ekintu kya Federation yekyo abayimbi benyini Simon badagamba ano nti waliwo abajjani abatabula ne bakola ki nozolebe akatoga katandisaako abayimbi essaawa zino twatandika wano nga bagenze emutundwe bakampinze ne batandika mpola omu nga yavayo yagamba ekiri eno sijja kudda gundi bamugobye gundi yakoze wali oyo yagwa saidi zeeri gye biggweredde tulina Federation kaziwe kapo Federation Dr. T tulina Federation Eddie Kenzo abayimbi abali mwenna nga mwagala okwegatta nga mwagala okutereeza endongo yammwe musooke mulwanise abantu ababalimu because mubamanyi nti gundi yatulwanisa muveyo directly
temulumba nti mulumbye makalosi mulumbye ragadi mulumbyani abalwanisa beba musiba matayi mu office bamwagala okusuuza emigaati alo akati omuyimbi bonnawe wavayo n'abagambako gwe bawa anti wulira omuyimbi wavayo n'ayogera nga baga nti gweyogedde bubi obuzibu bwona Saimo oyo si abayogera abali n'emmandu ezimwogererako Saimo abayimbi balina okwejjamu ekintu kino tulina ebintu bibiri oli muyimbi oli w'amaanyi oli w'akabi ne waliwo kintu bayita management wa administration kyanjawulo kakati mulina okukkiriza mugambe nti kakati wano tulina okufuna batutegerera mu kino baina batambuze tuuka wali eri nga kyamulina okukola mulina babaakinga oba mubatume naye kati wowulira esaza ekiriwo buli mwaga nti gwe gundi oyakuntwalako mugaati ekyo nze akisookako ndijo ku Eddie Kenzo ne Ssente ani gwe wandiyagadde okulembera okwagala okukulembera Ssente byamulema twamuwa chance kyendowooza nti Ssente sofa abadde akoze bulungi batakinga initiative etambula eggwanga lyonna tebakuliba federation gyolabe ya Kenzo oba ya Kenzo kigumaza si kigumaza yakugamba bagenda kweyambisa structures za UMA neva ku structures za UMA eyine empapula nti Masaka Music Federation eyine empapula nti Luweero Music Federation Kenzo si musiru tasobola n'amateeka gali eri ku UPRS okukkiriza okuwandiisa bakugamba gwe federatinga baani kati Kenzo yogolaba ayina abamawulire ab'ejjinja ab'ekkalamoja abaawa bano bayinza okuba balina bafederatinga simanyi kadongo kamu simanyi artist simanyi upcoming artist ye n'ayita ku Masaka United Music Association Luweero Music Association nga ze ayitamu ezo okufederatinga za federatinga zoyogerako ezo nyini presence yazo firu yazo tennawulikika kati omanyi akulira aba Luweero Music Federation Association ayinza okubatula na Kampala David Lutalo atolaba gye balina ab'eruweero bali ab'eruweero oba towadde mukisa b'eruweero kwekola mulimu eri gweyagala ojjene omuntu w'Ekampala agenda bakulembera eri kyolina okukola mwabali eno akadde katutwala mukuŋŋaanye naye Simon nandikubuuza lwaki ogamba nti Ssente byamulema naye katusooke tufune Ssente kennyini ng'ayogera ku nsonga ezo ate still ayogedde ne mu UMA temwali mu faces kale sooka olindeko Cultural Forum eya Ragadi and his team by registering a creative sector yonna, not just music. What by artists who paint, and then by DJs, by traditional healers, or like by MCs nabo, registering about all creatives in the country, not only the music industry. At the music industry, federating. So sobolo kubera under National Cultural Forum, also neberange ngeri also tukwatagana as an industry for federation. So byombi byetagisa for an artist. But at a federation, tena kugata bayimbi egata associations. Si bantu chinomu. Yes, not individuals. And nang in the beginning chambuzabuza because when again nanga meeting as a federation nganda baba meeting abayimbi associations. So nengamba let's give it time. They will understand how it's supposed to run fena tweyongere. Yanze nabo advise yange nenchirekawo bali badembe kuchitwala oba kutachitwala. But of course, all associations, that's the same thing. Tuina kungananga association si bantu. Bobanga federating what you talk about member of the Tula meeting. Yitanze ne delegates tutula tuchimalize because nzategera aba member bange. You don't have to gather all 4,500 members of Umanchi bajiba kulabi as a federation. You just need the leaders, their delegates, and that's it. Message that tuwulira Eddie Kenzo alina enteekateeka za regional associations kino kirekawa UMA I think ekintu kyovalaba UMA tetwa subscribing immediately because twakitegeera nti in the back end federation erigezaako okumenyamenyamu ki association yaffe eya UMA ekyo nga tetukkiriziganya nakyo. So bo balowooza nti tukole mu kifo okufuna UMA ng'erina all these clusters simanya ani yaba amagezi ago tuzaawule zonna then bonna bafederating ku federation which wasn't right.
eri kudiringa bulungi nga bweri tetulina buzibu ne clusters affe, our communication is fine, accounts zaffe zonna ziri fine, tetwetaaga muntu tuyamba. So nememba katubawo obudde they will understand how this thing runs, because for that to happen nina okuba nze nga president wa UMA nkisayinizeko nenkikiriza te saakikiriza kyovola kino ekyo kiritwala obudde olwa such small mistakes zize zibeerawo. My members who went to work at the federation bagendako nga ba individual bala nti it's a good opportunity neyo idea ya federation ebaddewo ebbanga ne bagenda okukola nga ba individual doesn't mean tino UMA is working under the federation. Abantu ba federation bawo because kyebali okukola balina omutima omulungi nti baagala kukolera industry, but the truth is tebategeera kyebali okukola beetaaga time. Nange when I ingira UMA in lockdown mu 2020, I didn't know what I was doing. So same thing with them, tebamanyi kyebali okukola, but kigendeerera emabega nze nsuubira nti kiri kirungi. So sometimes bakola mistakes, ebintu bakola tebabitegeera, naye nga bw'obawa obudde bagenda tuuka bakitegeere bajje boogere gye muli mubategeere nammwe. So I think what he said was tekyabadde informed bulungi from his angle. Teyategedde message from the other side, but also you need to understand yakafuuka leader kati. So bibeeramu nti ebimu tabimanyi. Everything, buli kimu kyeyayogedde mu statement y'ekituufu. Aba artists twayirekeddeawo okugoberera handouts, because handouts, first of all government egaba handout, it looks like a handout. Naye si bwe kiri. Buli obateekayo ssente anywhere nti baziwadde individual bakizina okubeerako accountability. So at that time kiyinza okulabika nti bakuwadde ssente z'obwerere, but after 6 months, no matter the long arm of the law, ejja kusanga bajja kukomawo bakole ki babanje ezaabwe. That's how government money works. That's what I think. Okuba nti nkoze ne UMA the last 2 years, ekyo kyenze ndaba nti essente za government zirinako ki accountability, there are no actual handouts. And it's true nti omuyimbi mugagga, omuyimbi alina ekitiibwa mu bantu, omuyimbi there is so much to lose. Ogotandika oganira okatufuuse babbeega eri government. We shouldn't be like that. The truth is government nga yatutereereza policies, omuyimbi teyeetaaga ssente eza government no. So he's right that we shouldn't be beggars. Government oba yagadde tuwe ssente bazituwe, naye si nti omuyimbi agenza agaba naye omuntu ku ssente, that one tekiyamba muyimbi ate ekitiibwa kyaffe ng'abayimbi kifa. So I agree in statement yayogedde kituufu, era aba UMA kye tuli otambulirako nti we've been fighting for policies to happen. Edda ffena twali tukuŋŋaana ku ministries eziri different zonna, katugezako zonna zidde wamu kogaki kitereere nti omuyimbi bw'afuna obuzibu agenda ministry of gender yokka, talina wala nti adduke wano adduke wali, ekyo kye neetaaga si ssente. Njagala amanyi eyo na gyali. I first of all like to apologize if you wabanga ya feeling ati tetumusupportinga, tusonyiwe nnyo, naye tetwafuna any notification about the celebration, about it, copyright law is 7 abantu bajibaddemu, let's celebrate together. A notification to mateyagifuna, and that is why tetwamujoininga, naye njagala akimanye nti tusiima nnyo byazaakola, and the truth is UMA teyalisobodde kuyingira parliament singa tubadde tulina abantu bwe batya batudde mu bifo bibalimu at this moment. So all I want to say is that Honorable Hildeman tusonyiwe nnyo nti we were not there to celebrate with you, but we njagala omanye nti we really appreciate buli omu abadde kweno owo ya copyright since 2006 nakati. We really appreciate mwebale nnyo. President omuwulidde ezo ensonga za federation gye binaggweera nga bisigadde awo bityo nga tebuli omu azzeeyo gye yava. Okitegeera ekituufu kiri nti kyabadde ayogera bino ebintu ebimu byetaagamu technical ate ekisinga okunyiiza abandi badde bawabula abayimbi, abandi badde bawabula abamu basirise ate nabo si bannenya kubanga olumu ebavayo ne bawabula aye ne babalumba ogeza principal yavuddeyo n'awabula ne bamwambalira. Kati ndowooza abamu bagamba nti omanyi naye kansirikire eddala kambaleke bakole baagala, kubanga federation eno yandibadde ekiikibwako abava eri mu associations ez'enjawulo nekyangu ya process Juli gyavudde Saimo gyavudde nga bajja basinkana waggulu nga bateesa nga biddayo bateesa bijja nawe tuli mu kubulira. What is the end in the game? Which one? This one? Bonna kyebalwanira kati kino kiraba bonna kyebalwanira ati uli kino kiraba sokolideko billioni ziri eri si billioni nze z'abasika okwagala okukola kino ze z'abasika zikyovola abayimbi mwetaaga okuvaayo okwetereza okwogera abantu wekiri bwe bandigambye federation ya gundi badde tubagimanyi Lindako Simon yagenda bali bagimanyi eyooli ya Dr. Simon
kati fenna tuli mu kukolera mu Air Ssente bafusobira bilioni 3 ne buli omu adda ku kamera 3 ekituufu buli ajja ku kamera kyakugamba okitegedde twagala kutereeza ki twagala copyright why don't we give them chance because principle kyeyayogerako kifaanagana Kenzo kyalwanira Cindy kyalwanira ne kati ffe bafaani n'abawujja obunyama tuli mu kubatomeza how does it feel okulaba omwana wa radio moze omugenzi wulira omugenzi ng'abadusiza abatutte e Rwanda anyanyumirwa okulaba Wizo nga bw'ali nga balina ennyimba ezinyuma bwezityo naye nga Wizo sagala wabi abantu wulira principal amala okwogera abaasooka ovaayo baali abayimbi bennyini be bayambalira muyimbi munnaabwe bafaani bajjamu luvannyuma actually abayimbi omuyimbi omu wavayo n'ayogera amwataki ng'abeera muyimbi bafaani bayingiramu luvannyuma nnyo abayimbi tebalwanira Sayima kyogezako gamba bafaani be bali mu kutomeza abantu fenna bayimbi bennyini abayimbi bennyini be bali mu abayimbi wekiri badde njakuwekiza Wizo akunyumira nga bwali ku hiti zaalina Sayimo abaana ba radio bali Kigali Rwanda soko ulire soko mpulirize soko tufune maulani akadde kanto Shakira yakomye era abayimbi bonna bali eyo banaye twekwanye tuve mu bino ebintu simanya bya gundi yalesaani minisita gundi tulwanire copyright yaffe tugende teeka tulitwale tuliwe minisita ali responsible because wali oli teeka likomekera mu parliament just lwakuba nti ebintu ebimu biina naye eyo na struggle bati yakitegedde oli bali yakitegedde ajja kitegeera tujja kibategeeza kituufu bawaliwo tulanga ng'olina otegeera lwampaka eggwanga we liraga nga tujja kugwa mu bulamu naye fina mukira lwaki totegeera tewategedde bubwaiti yategeera kitegedde lwaki oli musiru hati abantu abamu tugenda bategeeza lwampaka kati bwe kiwaliwo ati akitegedde nti abantu kulwanirira copyright ekirusiru kigambye enzo andi okumpi ffe tuli wamu n'abakola ekituufu yenna gwe tulaba ali ku kituufu bonna bana tulaba ali ku kituufu okuleka nti obubamu mu struggle nti kano sikategedde eno proposal eno sigitegedde eyo olinja gitegeera bonna balwanira ekintu eki copyright artist abeere ng'afunamu ekyo kyakoze sajiwuliriza bulungi naye kirungi nnyo nti yavaayo nayogerako ku nsonga y'abayimbi gwa Bobi Wine muyimbi sekirungi first of all nze mpagira ensonga y'okuba nti n'abayimbi twegatta netubeera n'eddoboozi limu okuba nti netulwanira copyright so buli avaayo nayogera kyayogera ng'ayogera ku kyakulwanira copyright kyakola kyakabi anti kati at the end of the day buli omu alina endowooza ye buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu naye nze nga nze ngamba twandibadde twegatta tuva mu bya Kenzo ayogedde ki Bobi Wine ayogedde ki at the end of the day fenna tuli bayimbi twegatte tube n'eddoboozi limu tulwanire ekyaffe tulwanire copyright tutereze endongo yaffe copyright etegeeza obwannannyini ese for example nkedde ku makya nenkola akayimba kange sometimes abayimbi be Uganda tukola ennyimba oluyimba ne lukuba buli wamu naye nga nnyinirwa oli wako enjala ekuluma so kyetugezaako tereeza obeere nga oluyimba lwo gye lukoma okuzannya copyright osobola okusika ssente ezo ne zijja nga tosose genda ku stage personally edama nayinza okuba tantuukirirangako naye ayinza okuba alina be yatuukirira yenna nze nga bwe nkugambye nti buli muyimbi yenna avaayo ng'alwanira copyright oba ng'alwanira music industry kyakola kyakabi just kyetulina okukola kubeera nti ffenna tulina eddoboozi limu twegatte tubeere wamu anti okiwulidde weziba nga nsonga za biliyoni 3 ezo zemugamba tewali mulamwa weziba za copyright abayimbi bamaze emyaka emeka nga balwanira copyright nalongo musana bamaze emyaka emeka nga agali awamu kale kansooke mpisewo nalongo
Nalongo Musana omusawo omukugu okuva e Tanzania asangibwa Gayaza mukizingiza akyaliyo mukizingiza okyamira mu Kiteezi kakati akugamba gwanoonya omulimu otambudde engatto egudde n'olubege genda otuukirire Nalongo Musana naawe ayagala okufuna ku balongo genda otuukirire Nalongo Musana jjukira musawo omukugu okuva e Tanzania lwakinedda kakati Simon Lovini Sanyu yali yabulirawo Lovini Sanyu yali yakoma okuba yakuba concert yeri gye yaleeta ba Emmanuela manager kati ali mu America omumanyi Masembe manager ali mu America ndoza endongo ne yesikasikamu kati yakomyewo baba ngambye alina akayimba naye kazibwe kapo yasitukidde mu kintu kinene nnyo uyo muganda omulaba akuze n'okukula Lovini Sanyu siga kali akaana kabadde mu video shoot kyemwagala kamanyi okukola charity n'agenda n'ataasataasa muganda wange kuki ku bato banne Lovini Sanyu naye atambudde sijja emyaka gyagundi ono yaliko wansi waba bagundi bali eri Baby Gloria yaliko wansi wa Gloria singono obukulu ono yaliko wansi bano bali wansi bo bali wansi naye kati nabo batambudde bagenze music waba kyamuli mu kirungi kyemanyi bazadde balina passion ya music kyekisookeradde kyovola banti bafubye oteekamu kyebateekamu kati yesaawa naye kenyininyini okulaba nti nno azza ku nga yavudde ku music kati yavudde ku music w'abaana yazze ku music w'abakulu Simon Masembe ali ati omuwuliza Masembe gyali yaliko ko namulabako Kodi Masembe namulabako Kodi namulabako ku Diaspora Connect yangamba musalako ekigambo kiriwa mbutagenda kudda yangamba akomawo ku wakansala katukome wano abantu bali katubalekere Lovini Sanyu Simon wagamba ogenda kwesimbawo wa nze ndi Makindye East komyeona akayimba ke bayita nagambye owaayo abantu bange mbabuzeeko kambawe akayimba nga bulijja nti mubimanyi ebyange anti mbadde mbabuzeeko nengamba kambalete yakayimba bulamu bwa ghetto chayi tumunywela mu keto tuliba security bainako nga bodyguard yeyo part champion gudo wange nange sasooka kubuuza nga mufuna champion gudo mumunoonya mujja mulaba naye musubire bingi anti buli gye neeyongera okula n'amagezi geeyongera okukula n'ennyimba ez'akabi zeeyongera okujja kati bafaani bange musubire binene bantu bonna baagala nnyo bwe bubaka bwe nsobola obba mbaagala nnyo era mbasaba support me and another thing ngenda kutandikawo ekitongole ekiyamba abaana abawala yes very soon nja kuba mbagamba more information about kwekyo naye nga mbagala nnyo bambe bafaani bange era kyemba mumanya bannaye munsonyiwe olw'okubanga mbadde mbuzeemu olw'ebitabo naye nkomyewo buli mwana si bawala bokka by the way abakyala every female ngenda kuba muyamba nga tubuulirira things like that byonna biva mabega nga nkyali muto taddi wange we yafa twabonaabona nnyo ate mama wange mukyala kati nendaba embeera gye twayitamu nga yali ya survival for the fittest kati neŋŋamba si nti abaana abawala oba abakyala ngenda bayamba financially ngenda bayamba like kuyita mu ngeri like counseling. I know bagamba mu Buganda nti n'omuto akubira engoma n'ozina kati embeera gye nayitamu mamange gye yayitamu ffenna gye twayitamu nsobola okurelatinga nengezaako okulaba nga ngumya abaana abawala abakyala kyekyo. Eno ye program Kasalabe Cha ng'ekutuusibwako. Abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa
basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Nalongo Musana ye musawo omukugu okuva Tanzania. Sangibwa Kizingiza mu Kiteezi. Akola ku figa, hips, akabina, entumbwe, okusala size. Akola ku bakazi abalina amabeere agagudde. Abaagala okuva ku mwenge, jangu wa Nalongo Musana.